Yes, alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV okola kyamaanyi nnyo abali emitala w'amayanja abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo kyaddaaki finally General Muhoozi Kainerugaba amaze n'avaayo ne yeetondera General Muhoozi Kainerugaba saako n'aba European Union saako ne ambassador wa Germany gwe mukwano gwange ali yampuliriza okwetondera kwa General Muhoozi Kainerugaba kiraga nti nno niwankubadde abati yeetondedde bali direct nga yeetondedde eri ankowe sale musale kabaka kulaga kabonero ki oli ku Yugi Updates TV gwatanatwengako kira wansi wala ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako ddala bulungi nagambye nti nno twerabirako na mukadde akadde ako kakuyambako kuleetera notification message okusobola okulaba nga ofollowinga buli kigenda mu maaso buli occurrence yonna ejja ku Yugi Updates TV osobola okuba nga oligirisiivinga habula gwe ali emitala w'amayanja nkulamusizaako nnyo Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia abali mu Canada abali mu Asia abali mu South Africa mwenna big up mwenna abajja mu comment section nammwe mbamulisizaako mwebale kujja kuteekayo opinion zammwe ndowooza yammwe eri eggwanga naga buliwo subscribing eddoboozi lyo lituuka wala lisobola kubanga lirinkinga ku muntu oyo gwoba oyagala lituukeko so tusharinge twongere okukomentinga likinge tusharinge kakati oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okwambalira by European Union delegates saako ne ambassador wa German Matthias Kura nga we yagenze maaso sina ekyo kyokka n'okulumiriza ekitebe kya National Unity Platform saako n'omukulembeze waakyo nti nga we kitali just political party nga we musuubira kino kisukkako okubeera ku ekyo wabula bano bagetinga interfered n'obugurupu bwe bagenda mu maaso n'okudiployinga abaana abato nga bayingiriza mu bikolwa eby'obutujju era n'agamba nti nno ekibiina kino it's not just a political party wabula kabinja kali awo akenyigira mu by'obuyeekera akagala okuyeekera gavumenti ya kitaawe eya mwami Yoweri Kaguta Museveni era yawunse nga lebolinze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba ka Bobby is a rebel. Ebyo byonna yabyogera oluvannyuma lwa European Union saako ne ambassador we Germany okugenda ku kitebe kya National Unity Platform ne basinkana abakulembeze baayo ne bawayaamu ekintu ekyatiisa gavumenti saako ne institute eya UPDF. Wakati mu ebyo byonna ebyagenda mu maaso oluvannyuma ng'ebyo biwedde abakulu bano ba delegates ba diplomat batindigga eggendo ne bagenda mu eggulu ewa Uncle Sali Musale newankubadde bayogera ku nsonga nnyingi wabula gye basinga okukkaatirizaako nti mu kyemuba mumanya diplomatic ties naffe zigenda kuba zittattanyizibwa saako investment ne trade singa temukangavula mutabani wammwe Muhoozi Kainerugaba ku statement ze yagenda mu maaso n'okukola oluvannyuma lw'okuvaayo ku Twitter n'agamba agenda kubanga akwata saako n'expellinga okugoba ba delegates ab'Euro European Union saako ne ambassador we Germany. Bino nno byabakanga era nga bagamba bali unsecure mu ggwanga lyabwe era babeere nga babawa protection oluvannyuma lw'okumala okusinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe kya National Unity Platform. Weewaawo ebyo byonna byabaawo Sali Musale yagenda maaso n'okubagumya ng'agamba ey'ensonga tujja gikwatako omutabani twamukwatako dda era egenda kubeera ng'erizolvingibwa wabula n'abagamba nti sijja basuubiza nti nno nze nganze oba ene ranking officer asobola okuba ng'akwata ku Muhoozi okuggyako kitaawe yasobola okuba ng'amukwatako ng'agamba nti nno omanyi ba high ranking officer abaasoma ennyo balina engeri gye bakwatamu ebintu byabwe n'okwejalabya so yawunziko akoze statement ng'agamba Muhoozi yali tasaanidde kubeera mu mazzi yali tasaanidde kubeera mu military force olw'ensonga n'embeera ze zagenda maaso n'okukwasaganyaamu n'okwagala okubeera popularity ku mitimbagano. Ebyo wankubadde byavaawo oluvannyuma nga byakaggwa nga baakava ewa Sali Musale institute eya UPDF Uganda People's Defence Force ng'eyita mwogezi waabwe Charles Magezi yavaayo n'alangirira ng'ebasazizzaamu ng'ebasuspendinze all diplomatic ties
military ties zibakwasaganya n'eggwanga erya Germany olw'ensonga nti no ambassador waabwe Matthias Sukura yali amaze okuba nga balyamu olukwe nga bagamba nti yavudde kye bayita Vienna Covenant eyasayiningibwa mu biseera eby'edda ng'enene protectinga eggwanga singa libeeramu diplomatic talina kwenyigira mu nsonga za byabufuzi mu ggwanga eryo era nga bagamba nti ekikola kye yakoze kiraga nti nno ye bagenda mu maaso n'okupromotinga abatujju oba abayeekera mu ggwanga lya Uganda basobole okuba nga bajjako gavumenti eriko. Newankubaddeyo byayogeddwa eggwanga erya Germany nga liyita mu minisita waayo owa Foreign Affairs yagenze mu maaso n'okugamba byonna ebyagenda mu maaso twabiraba naye tewaliiwo ku ebyo bye mwayogedde kituufu era bo ne babyegaana ebyagenda mu maaso n'okukolagana n'akabinja ka oppositions okusobola okulaba nga bajjako gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni babyegaanidde ddala. Ebyo agamawulire gabadde German Minister for Foreign Affairs yasinzidde mu kibuga Berlin n'agenda mu maaso n'okwegaana ebikolwa ebyo bye babalumiriza bye bagenze mu maaso n'okukola. Kakati finally General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ne yeetondera Uncle Salim Saleh gw'atwalanga lolo model era nga figure amukuziza n'okutuuka awo era amwagazza okukwata emmundu mu ggwanga Uganda. Amugambye nti nno nsonyiwa Uncle, sigenda kuddamu kwogera ku bazungu kigambo na kimu wadde ne ambasada wa Germany. Ebigambo ng'ebyo biraze bannayuganda nti Muhoozi yandibaamu akeetowaze eri ku bantu abayinza okuba nga bamukangavvula mu ngeri ey'enjawulo wabula abalala ne bakitwala ng'ekyolusaago nga baagadde kweggyako bigambibwa ne exaggeration egenda mu maaso etambulira ku mikutu gya social media. Wabula newankubadde yeetonze aba European Union saako ne ambassador wa Germany tebannaba kuba nga bavaayo bakyakipinze silence ku nsonga zino. Ku apology eno tebannaba kuba nga bavaayo oba oliawo si bamativu n'okwetonda kwa Muhoozi Kainerugaba. Tetumanyi oba ddala kituufu baamukangavvuddemu oba anaalekerawo n'ekirala okugenda mu maaso n'okutwitinga statements ezigenda mu maaso n'okuvvoola n'okuttattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda oba just yabadde mu katemba nga waatera otwitinga nga bulijjo. Oli ku Yugi Updates TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza gwagala otwengako kkirya wansi wala ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Mbaagaliza ekiro ekirungi mweraba.